mwebale kujja naye nga sinabakwogera eno ye tiimu Stana, tuli Stana family. Stana family tuli mu Stana Medical Center. Ono ye first born era ye director mu Stana Medical Center. Second born tali oneza third body jam administrator Stana Medical Center. Ono ye Mr. Katongole yamuddako agenda kweyogerera ye director wa Stana Medical Works. Nina sindaba kugera boka basooke boogere yogera yakagamba katemi lwa Stana Medical Center. Banange tusanyusa nnyo okubalaba kuwa senga wange ono senga wange Nusula tusanyusa nnyo okubalaba kuwewe ffe ba Stana Medical Center tuli awo ekitebi tulina services zonna tulinawo ba doctors abagala okulaba ba doctors for consultations je tulinawo laboratory tukebera emisaayi gyonna tulinawo sikaani agikolerako tulinawo dento ebyamannyo tuzaalisa tulinawo ne theatre tulongoosa dento okunywa eddagala okugema byonna weebiri bambije. Mulungi bannange. Katongole director Medical Works. Bana itoje ezijiri zonna zonna mu design zonna zonna ate nga za steel nga mumu tulina kulabikira kukyose kyeki. Ekirala nga kutegeka Stana Medical Works abayimbi mwenna mwena abali wano bannaye kola ku tebayita copyright obwananyini ku music oba oyagala music wabere distributed all over internet oyagala okufuna sente z'obutuufu bwazo osobola okuntuukirira osobola oyita mu ssenga yennyini ayagala okufuna official artistic channel yo organizinga music obulungi byonna byonna mbikolako Abaana basoma. Olunaku tebabadde nsaba mukubireko omwana wangalo yemanyita Ashraf ayogeraho akagambo birwanusu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Ashraf Stana nkolanga manager. Sijjagamba nti ekiro oba bukiri naye ku byonna nze mba wonna neyanziza nnyo Nusula kanjaku mukwano wa famire n'omukwano gwaffe nnyo webale kuteekamu maanyi ng'otandika ekintu kino mubaakugayanze omukugu kubanga byewasonga sajja nekikamba naye nga neyanziza nnyo abanyibotaddemu webale obuvumu otulaze otuswaziza ffe abaali nga bikuleme webale nyamaanyako ekisobaki webale kujja lwamusona kanjako abantu osobola bayita balionemeri nakiku nebatatya naye mwebale nnyo mwebalire ddala musona kanjako ojjaku ekitwalo abanyegeroza manager sizirina wanaye etaano bagigambye etaano kitogisobola muno njengera kiko enza byanza Obugalo etalimba. Manager munaye gyali olwaba nasaza manyi ffe tuli famire ate tuli ba mukwano ate tukolera wamu n'amasumandiza ibo banajamumanyiwa so bano munanaziyamo kakati Nusula webali banamukwano nsaba mukubireko Nusula mubanasi
webale kumanya kyoyagala. Ebintu ebimu tubikola siba kubeera nti tulina ssente era nze mbeera njogera abayimbi mwenna abali wano okuyimba tekitegeeza ssente naye engeri gyokwataganamu n'abantu engeri gyokolamu ebintu byo njagala buli muyimbi ave wano aveewo ng'ayigidde ku nusula nze kyenneeyama ku nusula namugamba ngenda mwesiba kuno ekyo ndooza ekyo naye akimanyi nekye tutambulira olumu tusula bulungi bwe tubeera nga tulaba tetulina bulungi ssente so kyentegeeza nti kye bayita okugaba eddobo n'otagaba ki ekyennyanja sigenda kuwa ssente nnyingi ngenda kuwa emitwalo 10 then n'emitwalo ebirala ku lwasitana lwakuba dayirekita takyogedde naye abadde yakiŋŋambye aw'okuzidde omanyiiwo si bwe kiri simanyi oba mu nsawo gye ziri ashafa ojakeberayo nifa olinawo mekamu olinawo zireeti esente tuziteekangamu bulijjo n'obudde n'amaanyi nawano wootuuse n'entandikwa yonna tugenda kubeera wamu mpaka mukama wanakola ki wanakusitula ekyo kyokyeyama tweyanziza nnyo basawo ne bannawo abatuwadde ssente sebo weebale nnyo taata kyentegeeza nti lusola mwesiga ku luwuzi newamwami oyo yamulabira ku nze kyebayita connection lusula yabimanyi nebaza Mr. Benson mukubireko webale kubeera muntu mugezi webale kufuula musu oli wakabi musula ayimba ku mikolo si bwe kiri ate tusaba mutuwe emirimu tusaba buli muntu ali wano ogambe buli muntu ali enti eriyo omuwala owakabi ayimba ennyo emusula nakanda kolo nebwebasho nekyeba kyensaba buli muntu ali wano otukuleko siddi ne bwoba oyina 10 ezo tuzeetaaga ne bwe biba 5 tubyetaaga buli muntu ali wano tukusaba otukuleko siddi kuba twagala nusula abeere wakabi music yeetagisa ssente tusaba buli muntu atudde wano fenna ne tuvaamu omutwalo ogwo tuba tulina ssente mbeka wano tuliwo abantu nga 3 wano tuba tulina miliyoni 3 kati ate watanga mukuddemu emitwalo 2 oba 5 bakumi kati mukikubiddeko nenda kwebaza midhouses mwenna abali wano mwenna tweyanza nnyo basemebirondebo aba tv aba radio mwenna enzija ate abansinga abawagizi promota tamale bandi webale nnyo taata webale twagala Spaka TV, Moon TV, Mukende TV, buli TV eri wano, buli radio eri wano, kubanga ezo zogerezemu nesizikola ki nesizimenya nesizimalayo neyanziza nnyo neyanzeege tusaba obuwagizi bwange bassebo ne bannyawo nkiddamu nsaba mupulize bulungi twetaaga obuwagizi bwammwe kyekituleese wano buli muntu agendeyo gyogenda ngogamba waliyo omuyimbi omupya yazze bamuyita Nuswana Kanja mukikubira akaluulu tweyanze baneesina bigambo byakwogera bingi webale nnyo bambi mwekubireko mu ngalo Nusula webale kulirwanako nga yavuga motoka ng'ona ate ng'agabira ngenda kirawolwaliro kyagera Nyama
ekinyanya ngola ebintu ekinyanya kuba sabula kuba omugala Wakati n'ompulire naki bampitani banenene mu magi bampitani tubandize nnyo abali ku Bukene TV n'abali ku Spark TV mwe bali kujja musaka mama tusanyusa okulaba tusanyusa okulaba mama mwe bali kujja mwe bali baba banna nkulika amakubo Franka imakenganga ak'olusumu always say what kamera wansi pulo kajeyo kadi museka ki olusumu tulis alaima karushi nduleke nennachi ano mukazi ngafumba akatukutambulira singa badda kola musumu omukazi ngatunda mama ndulese kadi jangu wogere wani ndozo ulira ayiye ulima lwasa oga lwima ki ndozo ulira ulima lwasa bi twagala kubanza bana bakatenga takoma ale kujja buli mwafiringe mu luzungu okufiringa okuli obulungi batata mu luzungu nyambako asira okuli okutula obulungi n'oli obulungi batata mu luzungu bila to ngabo achogedde nange siyeza wamma okuli obulungi batata mu luzungu n'amawulire Ejane mabakazi abalungi watu bamanyi luzungu muhawo yes Benson tukwalize olese ki waliwo omu ku bapromota baffe tayagala nnyo kamera tayagala nnyo nakumwatuukiriza naye olw'ebintu byatukoledde seko mukama wange ensonyiwa kanjogera amannya go omusajja ono bamuyita Mr. Dan ye musajja mumwaku mugalo wamanyi mpulirawo Dani akoze atya ebimu ku bitonotono ampadde ekiramu kino ne sente zino eziri ku ggulu ziri emitwalo 10 wowe aguzeemu siddi mumwogera kalulu Dani mpulire Benson then ekirabo kino mugenda kisaba okululira wano tetutwala bomu ekirala omusajja ono okumwogerako akatonotono bwe twali tutandika olunaku lumu waliwo puroguramu ebeera ku CBS dictator maka yagikyaza baali batukyaza n'omuyimbi ono ebiseera ebyolwo ngaomuyimbi bamukyaza nange ebeerako nange studio ate nga nagimanyi mukama wange naye olunaku lumu enkuba yatonnya netulemesa okukyala ku puroguramu eyo bagitanga abali ku understand egiwuli ekiro sebo omusajja we yakitegera nti enkuba etulemesezza yatuwa emmotoka ipusamu ngeri kuyu yali kuyu yajukira gyestokinga n'atugamba music wamwe bwemba mwagala okutuuka show biki byonna tambulirenga mu mmotoka eyo era omusajja oyo yeyansoose okuvuga ku mmotoka wano mu Kampala mumugera kalulu n'omugalo gw'amaanyi awo toyanza ekirabo kikino era basidiye ngikutwalire Mr. Dan kwatawa tutandika omukolo gugende mu maaso songa osomole basabala banyama abali ku Bukene TV abakola basoma sino tugenda kusoma kula kino ekirabo tuloyo amaanyi nga mangi kino kyekirabo ebigambo ebiriko bya luzungu ebigambo ebiriko bya luzungu bana abba acha dada adda anakitegedde uli abayaye maswangu kitwale wangi kya mugole batuwadde pabanka simanyi omutegesa badda kukubira nasimanyi simanyi tinondatuuka tweyanzege omukulu wale tuwadde pabanka okusobola okwanguya emirimu gya mukama waffe gy'omuyimbi waffe kampuni y'obululu n'obugalo bw'amaanyi awo basaba abanyabo DJ Sediga kaibakenagana okuluzungu soka webaze Mr. Dani wonna woli tweyanzege okutukwatako okunkwatako obutakoowa mukama akuddizeewo era mbasuubiza okuba owakabi mugambo oyo waffe amina obugalo bwannange otakuba obugalo mpozi
singo badde oyitaayita n'otambula butabuzi n'olwagenda ogakakankyambe wono obaza n'ekiri basitebula banyabo ekisaazo nyininyininyini yala kuzako baganda baffe abali ne gurupu ye bonna bonna bambeera akayimba Mr. Sebyuma lwanirira balance tulire Sebyuma lwanirira balance tulire twana obaiza bonna abali Spark TV ne Buganda TV mukola gw'amaanyi nnyo wewadala Sebyuma tuwe Pulo akwatereka kange bawako Luganda Sebyuma mubere baba wakayima ku Luganda temunyiga maswangu yayononye omukolo gwamu natuwate nyima z'oluzungu nesatege nesali z'amaanyi olwa talenti n'obulamu Mukama Katonda byawadde mwanyinaffe Nusula Nakanjako buli alina engalo nga tewazisumula busubuzi nga Mukama yakuwaza bwerere zikube alino waliwo akakazi wani anaakawasa tekasirika banaye tebakalengedde banange muwalankulabye mazima alimbalimba kakati nze kyenjagala tukole kyangu nnyo nebaza bamaama bali wano ne bataata batuzaala mwebale abali mu byaka gituzaala bakulu baffe ne bato baffe mwebale nnyo nengedde bwanja Stabua Natoolo oli otya lwawo kulaba okuva eggulu obadde sinadda kukulaba onkubire kungaleza omukyala ono omukyala wa Tabbu y'omu ku bantu abakkiririza mu Nusula Nakanjako aye nno ova n'okuba nti kati naye mu budde bulyedde nnyo nga nesite namumanya nakkiriza n'amuwa oluyimba ne bakola bonna ekyo nno abayimbi si bangi abasobola okukikola si weewaawo Stabua Natoolo tasaanamu engalo ez'amaanyi oyagala bbeere kukakasa togenda lya mbadde nsaba tuwebaze ku Benson producer oyo Benson abaddewo nnyo ebyaddala ffe twali situkumanya twali kusanze era Benson oyo engeri gyalimu ennyuku yongera omwagala ennyo omanyi owooluganda mubeerawo lubeera ate abooluganda baawukana mubeere ba Luganda okuva kati paka ensonga endala gyenyera okusembyayo era nga ensonga enkulu endeese mbadde nsaba tuliddeko wano abantu nga boogera mbadde mmanju awo mpulira buli omu yeetema ayogera kino ayogera kiri nze mbadde nsaba mu bantu abali wano bonna alonga omuntu mukwano gwa Nusula wemuli anatubuulira mbadde nsaba simanyi tulina wangeri yakabooba akaveera kanaamala naye nga abawagizi ba Busiro wemuli abawagizi ba Buddu wemuli kati mwemuli baki abawagizi ba Buddu mpulira akalulu abawagizi ba Busiro otwabusiro nga tukinyini mpira gwanki obadde ki yakola omwenge kati ye yagwongezezaayo gwakusanda badde nsala badde nsala maswangu tubeere dijja wange nsaba otuweeyo akayimba nsaba buli ali wano nga mukwano gwa Nusula nga byaddala si byakusudira nze mbadde nsaba mukittavuusa okwensula omwana ekinyanya mwefe tuli babinyaanya etandikwa mu kiwobugalo giraba